nti mbadde ndi up and down naye oluvannyuma lw'okusetolinga nina bingi byenzudde ne byensanze tugenda kuba tubyogerako ebintu ebibadde mu ettemu ery'ekamwenge ettemu ly'ekamwenge abantu abaatemaatema ab'ekamwenge baana ba SFC babaleeta ne babatendekera e Lubowa. Waliwo kaditaaki kaabwe akali e Lubowa waggulu eyo ku quality simanyi biki waggulu eyo waliyo eddwaliro baliyita CRC oba CGRC bwe lityo eyo waggulu gye baavudde eyo gye baabatendekera era bakola operation efaananako n'eyerubiriha nabagamba operation y'erubiriha gye baakolera ku barakisi y'e Kaveera. Waliwo ekintu kye bayita ujanja ya porini okudemonstratinga bye mugenda okukola mu operation gye mugendamu nabagamba nti bakwata oba obuti ne babuteekako akagoye oba bukalenda oba nga kalenda nga be flaga ne babusimbasimba ne burepresentinga abantu ne mubuyikako ne mubutaagula n'okanyola kano n'okakuulayo operation ne mugenda nga mugifunza nedda ne mugitandika nga ya dakiika 3 ne mugiteeka ku dakiika 25 ne mugiteeka ku dakiika ne mubikola okutuuka lwe mubeera perfect ne mugwa ku kintu ne mukitaagula poliisi egenda okujja nga mugenze. So byonna mbitegedde olwaliro kuba ntandise okuddayo we nali nkomye okutandika okulondoola abantu abatemaatema abantu b'ekamwenge ba SFC abatendekerwa abakola operation kubanga luli bwe baabikolera mu Kaseese twabizuula ne tubyogera olwaliro operation baagikoze yuki baagikolera Lubowa waliwo enkambi ya SFC byebyo nno oba bannayuganda nga mbadde mukyebuuza bakola obulumbaganyi ku bantu baffe abatalina musango mubadde mukyalowooza nti oba oliawo ebifulumizibwa mu lipooti bituufu nti ADF yekola obulumbaganyi ku bannayuganda oba nga mubadde mulowooza nti ADF yemu eyalumbye Pastor Bugingo ne bamuttako driver we abakola ebikolobero bino babikolera ddala kuva mu SFC. SFC ly'eggye erikuuma pulezidenti w'eggwanga. SFC mwe bajja ebibinja bye batendeka ne babasindika okukola obutujju ku bannayuganda. Kale abantu be twandisuubidde nti waakiri ate bandibaddewo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Kyannaku nti ate mwe bajja ne babatrayininga ne babalaga enzita gye basobola okuttamu bannayuganda abatalina musango. Nabo ne bajja ne batuukiriza menshoni zaabwe ne batandika okwerimbika mu ADF. Bajja n'engoye ezitaliiko mannya kubanga eryo eggye terimanyikiddwa mu mateeka. N'olwekyo omuntu ayinza okukugwako nga tosobola na kumuteebereza nti musirikale. Wabula lipooti zanguyirawo okufuluma gavumenti bafulumizawo lipooti ezaabwe bo bakugamba ADF yerumba bannayuganda ne batuusaako ebikolobero ebyo. Ababadde bakyebuuza nti bantu kyabo era bigendererwa ki ebibaleeta okugajambula bannayuganda nga balina omusango. Mutegedde bulungi abantu abo wa gye bava naani abasindika okukola ebikolobero ebyo ku bannayuganda. Enkambi ya SFC waliwo operation endala Museveni gye baagala okugendako waliwo aba UPDF be balonze mu nkambi ez'enjawulo nga buli section buli paratuuni buli ki bagenda balondayo abantu 2 3 biki babatutte mu barakisi y'Essingo okubaako kye babatendeka. Waliwo operation gye bagenda okugendamu naye gye babatutte for briefing n'okubatendeka okubagiraagira. Waliwo operation gye bagenda obbawa mu ggwanga Uganda. Nkugambye bw'oba olina omuntu wo mu barakisi ez'enjawulo kubayolabe oba tewali basirikale be balonze bwe bati ne babatwala Essingo. Mu buli section mu buli paratuuni mu buli gundi bagenze balondamu abantu 2 3 ne babatwala. Tukigoberera tugenda kukiggukamu tulabe kiki
kiki bategeeza so oba kiki bateekateeka okukola. Bannange mwena basajja baffe abantu bange aba UPDF bange tubadde tuludde okulabagana mbadde busy mbadde up and down abamu ne mulowooza nti ndi Uganda babatiisa mbuno ndi Uganda mbunakola basidde ebusaabala abamu ne mutya ne mwekweka abalala ne mukola mutya abalala ne mulya ewa nga mumanyi kenkomyewo mwenna ngenda bba waayo nedda bamikwano nze nkyali wano newankubadde kubanga babagamba saate wama yayogera nti n'emirimu gye gyakyankalana kati abamu mubadde ku bunkenke mumanyi mbuno simanyi biki nze wendi bannange temubaako kye mutya tubadde tetukyawuliziganya lwa nsonga ze mbadde nnina ng'omuntu n'emisomo n'ebirala naye bijja kuggwa era almost nabimaze. Waliwo bingi nnyo ebitambula ewaka mubadde mugoberera ebibadde mu kuziika ono omusajja eyafudde Richard. Bulijjo simanyi nti nammwe Abanyarwanda mukaaba nammwe mulina obulumi ye bannange ng'omuntu anaalaba ndabye omukazi ng'agiraalaajana bambi maama tukusaasidde okuviirwako bbaawo naye ffe ebyo tubibaddemu emyaka 40. Ayiwe taata we ayiwe taata we ayiwe taata taata we abasiraamu bakaabye taata we abasiraamu mubatemudde ayiwe taata we namwe bulijjo mukaaba Bugingo yenna atunula nga yasize ejjiraasi Naalongo tokuba essimu olwaleero naye bannange Naalongo nja kukwata olunaku lumu Naalongo tokuba essimu oba alina amasimu ameka Naalongo enamba ye gye nasevinga sigikwata naye Naalongo ayita mu ndala. Naalongo olina essimu mmeka Naalongo? Gazoddemu kwe Naalongo nja kuyita mu ssimu nkukwate Saalongo mu Nigeria n'agenda otutaasa. So ewa Bugingo waliwo empuku y'abanyazi waliwo empuku y'abanyazi. Mulabye omusajja oyo abadde MC, mulabye SFC bwebaddewo mulabye buli okay afudde wa SFC naye bulijjo mbibagamba nga temukkiriza n'oyo omuvubuka gwe bayita Nsubuga oyo omusajja abadde MC Nsubuga eyeyita Nsubuga Munyarwanda wedde emirimu mbega wa Museveni oyo ayina amaduuka mu Kampala, ayina edduuka ku Nabukeera, ayina edduuka ku Hamu, ayina bizinesi ez'enjawulo, asamba emipiira abeera nnyo mu bintu ebyo eby'emizannyo ebyo eby'emipiira agisamba, akola ebintu eby'enjawulo, abeera mu bantu bwati bwe mutegeka okwekalakaasa abasuubuzi abo be baabalyamu enkwe ne bagende wa Museveni ne bagamba abantu bateeseza okuggalawo kuba bo ssente bafuna za bwerere. Nkugambye ayina amaduuka ku Mukwana ku Nabukeera, ayina amaduuka ku bizimbe eby'enjawulo mu kibuga Kampala. Uyu musajja Nsubuga okitegedde. So bingi nnyo tugenda kuba tubigendamu, ebibuuzo bingi nnyo naye nga ansa ntono, amaziga gabuutikidde Abanyarwanda nammwe kamukaabeko. Kakati nsanze ebintu bingi nnyo ku Mpoma Satellite ebiri emabega wa event eyo yabaddewo ku Bugingo. Kyemuva mulaba nga tetumanyi kituufu kyonna kyatambudde. Kansooke ntereere ekintu ekituufu ekyabaddewo ddala kye tulina okunoonya tutegeere ebintu byonna tunoonye muhoozi.
Muhoozi ali ludda wa? Muhoozi ali ludda wa? Lwaki buli lwe batwala kamera wali awo abadde event buli muntu adduka mu kamera n'avaamu? Buli muntu tayagala kumuggyako interview ku nsonga ezo. Ani yawadde order okugyawo emmotoka ku siini? Kakati muwulire ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Bugingo yabadde ne Muhoozi mu mmotoka eyo. Ne babakuba. Muhoozi alina ebiwundu. Muhoozi ali mu kujjanjabibwa. Baddusizza Muhoozi. Senkubuge siyaasa alina ekintu kyeyogedde nti yabuuse n'agwa ku mugongo gw'omuntu. Ani? Munoonye Muhoozi kati gwe ndi mu kunoonya. Ebintu byonna era bagambye abantu baawo tebageza ne boogera ne munnamawulire yenna ne bamubuulira ekintu ekyabaddewo. Tebageza ne boogera kubanga baasimatuse Muhoozi ng'alina ebiwundu. Tunoonye Muhoozi ali ludda wa? Muhoozi ali mu kujjanjabibwa kubanga naye gaamukutte ayinza n'okufa. Kati akiwakana akiwakane. Muhoozi victim batidde ekintu amawulire okubuutikira nti abange nti Muhoozi bamukubye amasasi kinaawulikika kitya. Ebyo bye mulaba simanyi yatwitinze. Ebyo bye muwulira mbu simanyi nasoose kukubira Muhoozi simanyi naŋŋamba biki akulimba. Balagidde emmotoka eve ku siini eddusibwewo n'obujulizi bwonna okutaataagana. Bali mu kujja mu kyova owulira nga tebigatta kiringa bw'onooba obala. Ng'obala ng'omwana eyabala simanyi 1, 2, 3, 4 saati 2 20 20C 20 kashatu 2 2 2 kashatu. Wulira buli lwabala nti 1 2 3 7 n'obuuka wano biba tebigatta kuba olina by'obuuse. Kyova olaba nga sitoole yaabwe tefulowinga. Waliwo omuntu gwe bali mu kuprotectinga. Muhoozi aveeyo. Bibino kumpuma satellite. Nkugambye kyova olaba nga babitaataaganyiza tewali muntu alina buyinza alina capacity kutampalinga na bujulizi. Kyova olaba nga tebivaayo Muhoozi victim. Mujja bimanya oluvannyuma bw'anaaba afudde bajja kujja bababuulire nti naafudde. Bw'oba naamukweka era tujja kimanya. Kyova olaba nga tebigatta. Kyova olaba nga babibuuka. Kyova olaba teyaddusizza mulwadde Mulago nga bw'ayogera yaddusizza Muhoozi ku siini. Era immediately bayiyewo abasirikale ne bagamba abantu baawo omuntu ageza n'ayogerako kubanga abantu baafulumye ne balaba. Babagambye senga ekintu kyonna kifuluma n'abaawo bonna baabawandiise bonna gendayo mu kyama obabuuze. Gendayo mu kyama obabuuze. Ekyo kye bali mu kulwana okulaba nga tekijja mu midiya. Tebaagala kulaba kintu ekyo nga kijja mu midiya era bali comfortable nnyo. Ogwo message ogwawandiikiddwa mbusimanyi Muhoozi abuuzizza. Lwaki simanyi emmundu zikola zitya? Gundi yafa, gundi nno watabaawo kintu. Obuuza nze nnoonyereza, wabadde obuuza nze nnoonyereza. Genda osome ogwo message. Museveni gwe yakola nga basse simanyi ani omuyindi simanyi ye Bandaari Party mu Bandaari. Omusajja yamuba amasasi oli gundi Manerenda n'atambula n'ojjukira ng'asigaza essasi lye ery'omu kabina. N'akomawo n'amukuba ery'omu kabina twe n'ajjawo fayiro ye n'agenda. Ojjukira ogwo message n'ebibuuzo Museveni bye yabuuza. Genda olaba ogwo gutwiti gwa Muhoozi. Yagukyusizaamu bukyusa guteeka mu present situation.
ekyovola bange namba ze babala batuuka wano 7 7p 7 ani saate kabiri 20 kashatu 20 kabiri kyovola banga tebigatta bayina kye bajjamu kye bali mu kuzibira enseremu okukimanya. Lwaki Muhoozi taziise? Lwaki Muhoozi talabikako? Muhoozi ali mu kufuna bujjanjabi. Kati abamanyiddwa etta musabe ayitireyo saidi zeeri ayitireyo nga mulongoose, otherwise naye bwali ewe nabye bakoze okukyusakyusa ne bakola bati emmotoka nkugambye bagiterezeza bwe mubagize endabirwamu ne bagiduriringa obujulizi bwonna babukyusiza. Bujinga atulage esaati gye yabadde ayambadde. Bujinga atulage esaati gye yabadde ayambadde. Kubanga oli nkugambye genda olabe emito gy'emmotoka olabe n'ekiwero we kyayise. Abo abasajja bulijjo batutemula ne bayola ku musaayi gwaffe ng'abagenda nga mu linnya ly'aba forensic nga batutte kukolerako bya bulogo. Ogwabwe bagukolokoseewo tolina woogulaba. Nkugambye kati gano ge mazima ate Kembi Breakins bigenda kutandika ofuluma. Kembi Breakins Muhoozi aveeyo alabikeko. Bw'anaaba ayambiddwa agenda sooka kuwona kubera kakati ne Katumba Wamala bw'omulaba ng'atudde bw'ati ng'ayogera ng'akola atya gundi oba ng'atambula tosobola kumanya nti nno amasasi gaali gamuliddeko. Naye Mukama yeebale wabula bali eyo banoonya bagamba oba bano bantu basobi. Bagamba bano si baana basobi bano kubanga bakoze obukundi bw'abantu. Bakoze obukundi bw'abamenyi b'amateeka ne bamala obukola ne babunyiiza abamu ne basigaza ebikola ne basigalayo. Kati n'olwaliro tebamanya ani yakye bakoze. Naye bannaye mwana gwe watukoze mu bisinga nakutegedde ati nno gy'oli oyize ekikola nenkugulira amafuta nenkugulira akatunda bannange. Kyogamba siinaamu yadde ekikumi ekisobola okugula akatunda kano akakaveera oba kano ak'obucupa buno obw'ebitaano ewakisekka. Bannange munnyumiddwako intaneti wesibadde. Naye Mukama okaaliza ku Banyarwanda amaziga. Katonda okaaliza mugenda kukaaba n'omusaayi. Aga amaziga tegamala. Mugenda kukaaba omusaayi. Bujinga agambye njagala obbaashuwalinga n'obwana obuli mu lubuto bujja tuuka okufa nga sisitimu ya Museveni yeriko. Gashumba agambye mbalayirira tujja kufiira wano mu Uganda naye temujja kutujjako. Kale katulabe. Omanyi mubadde n'ejjoogo nga mumanyi mwe temukwatibwako. Neba ne mmala mmanyi omuntu. Ne mmala mmanyi omuntu oyo weewa nze sikyasindika ssente zisindika ssente zange. Gwe ngenda okusooka okuwa ku liyaalo owulire liyaalo bwewooma bawana $. Ebyo $. Tebiwooma bipawundi. Liyaalo ewooma wayolidde ku kubusi. Liyaalo ewooma mu testi ya kubusi. Omanyi liyaalo bagikola mu kubusi. Ngenda kuweereza liya olye ku ssente za Tamimu oziwulire. Naye Mukama oyina amaanyi. Basajja mmwe mubadde muyitiriza ejjoogo era kale ezifudde adda na Lusoggo. Fe Abaganda tugamba tezifudde adda na Lusoggo. Naye Mukama oli mukulu. Banyarwanda mmwe kamutegeere nti mu nnyumba mulimu omuntu omulala ategeera. Nkugambye Bujingo yabadde ne Muhoozi. Muhoozi aveeyo. Ye lwaki sikomaawo